obwesigwa bwe bubeera nga buli mu society, ebivunaanwa rights z'omuntu zikuumibwa kasita tubeera beesigwa. Watuhfadhu biha amwalihim, olw'obwesigwa buno ensimbi z'abantu zikuumibwa ne zitabbibwa ne zitalyazaamaanyizibwa, anti omuntu eyeesigibwa okuba nti azikuuma tazikumpanyiza, akuumye obwesigwa, kyekigenda oviirako societies okukulaakulana. Naye olw'okubulawo kw'empisa eno, mubamu abamu nga bakulembeze, mubamu abamu nga be bakulemberwa, mu buvunaanyizibwa bwonna buli omu bw'akola n'abulwamu obwesigwa, y'embeera enzibu eyolekera societies oba eyolekedde societies ezitali zimu. Obwesigwa buno al amaana la taktasir ala hifdhi al amwal. Muganda wange ampuliriza, ng'oyogera n'omwana wo mukubiriza okubeera n'obwesigwa, naawe kennyini okuba n'obwesigwa. Obwesigwa tebukoma kukuuma ssente zokka, wabula bugaziwa, bweyongerayo min jawanibi alhayaati almukhtalifa, mu nsonga z'obulamu ezitali zimu. Si ssente zokka, obwesigwa y'ensonga eyo enkulu. Omuntu asaanidde okuba nga muli munda awulira obwesigwa, aba alina obuvunaanyizibwa bwonna bw'atuukiriza, awulira muli omuntu alina obwesigwa muli munda aba awulira afiiringa obuvunaanyizibwa. Naye atalina bwesigwa tafaayo, akola by'ayagala, akola bimunyumira. Ensonga y'obwesigwa nkulu nnyo. Y'ensonga lwaki musajja mukulu ono Abdul Walid Baaji, Allah musaasire, yafuba nnyo okulaba nti aluŋŋamya abaana be babeere n'obwesigwa. Kijja kuba kyakabenje nnyo oba kiba kyakabenje nnyo nga ggwe omuzadde akubiriza obwesigwa ate nga gwe tobuyina, nga n'abaana bennyini bamanyi daddi mubbi, daddi mulyazaamaanya. Ensangi zino tulaba emikutu egy'enjawulo, genda okuwulira ssente zino zaabuze mu kitongole gundi ne babakunya ne zikakasibwa ddala nti zaabuze, ne kirekebwawo. Abantu tufuuse ekiseera ng'okufuna ensimbi mu makubo amakyamu efuuse enkola. Olw'okubulwa obwesigwa efuuse enkola. N'olaba kino ekitongole leero enkya ne baleeta kitongole kirala, luli ne baleeta nti biliyoni bweziti ezabbiddwa, gundi bweziti. Obwesigwa bubuze mu bantu. Kati ensonga eno ey'obwesigwa nkulu nnyo, era bw'etuukirizibwa obulungi abantu ne tubeera n'obwesigwa, kigenda kumalawo, kigenda kuggyawo, kigenda kukendeeza ku mbeera ey'okweyagaliza, ku mbeera ey'okwefaako wekka. Bw'obanga ggwe oli mukulembeze ng'olina b'okulembera, abantu abo otuukiriza obwesigwa gye bali, oba weefaako wekka, bagenda okuwulira mukama waffe leero yakikubye, leero yakoze bw'ati, ng'ate oluusi okozesa nabbo bennyini. Abaffe obwesigwa kintu kikulu nnyo. Okweyagaliza buli okuyitirira mu society, okweyagaliza okwefaako wekka buli okuyitirira mu bantu, ekigenda okuddako bikolobero. Anti weeyagaliza wekka abalala tobafaako.